kasookedde Buganda ebeerawo. Olubereberye Buganda yali eyitibwa Muwawa, naye Ssekabaka Kintu wajja n'atandika Obuganda. Hisitola ali awo oba ebyafaayo ebiri awo biwanvu nnyo, bitwetaaza obudde bunene kubiyitamu. Eyo tetujja kugendayo nnyo, tujja kwogera ku gwe tulabako kati, mpozi n'abatonotono beyavaamu. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi azaalibwa Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri. Tunajjukira ntulina Muteesa ow'olubereberye oyo ayimba jjajjaabe, naye Muteesa owokubiri yamuzaala era amufuna okuva mu Kabejja Saala Nalule eyeddira Enkima. Ekyo kitegeeza mu nnono ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi yadde erinnya tuliwulira nga Ddangira, naye yeddira Nkima. Ab'Enkima muluwa? Nze ndi musanyufu nnyo okwogera ku Ssaabasajja Kabaka. Bwaweza emyaka 69. Abasajja tutera kukweka myaka nga bakyala. Yinza bagamba nti Kabaka teyeegalaganyizibwako, naye ate nze musingako emyaka 2. Kale nno Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi nga 13 lwe lunaku olw'enkya ajja kuba nga aweza emyaka 69, ng'olwo yazaalibwa nga 13 Ogwokuna 1955. 1955 kyajja bwe kiti, omuntu ow'enjawulo era azaalibwa wa njawulo, n'ebimutambulirako biba byaki? Bya njawulo. Omwaka ogwo 1955 taata we yali muwaŋŋanguse Bungereza oluvannyuma lw'okwagala okumenyawo endagaano ezakolebwa n'Abazungu, Buganda bagifiire. Era yali nnyo ku kigambo kya federo ng'akyagala nnyo. Omuzungu eyali gavana ebiseera ebyo Cohen n'amuwaŋŋangusa n'amutwala mu mwaka gwa 1953. Abangi e Bungereza Kabejja Saala n'agenda okumulabako. Ekisongo gwaliwo ogenda okumulabako. Eyo nno gyafunira olubuto lw'Omulangira Mutebi. Bw'afuna olubuto, Ssaabasajja Kabaka yali ayagala Kabejja agende e Bufalansa, gye tuyita France, gy'aba azaalira. Naye mikwano gye nga Semenakitta bamugamba nedda, Kabejja addeyo e Buganda gy'aba azaalira. Olwo kyajja bwekityo nga Kabejja bwe yali ali olubuto, Ssaabasajja Muteesa owokubiri yayagalanga nnyo okuwuga. Bwe baali bagenza okuwuga ne banne, olwo Kabejja teyawuga, ne bamubuuza nti ono nga tawuse kiki? N'abategeeza nti obulwadde bumuluma mujja kufuna Omulangira agenda okulya Obwakabaka. Era nabo kye baakola bw'atuusa okuzaala ne bamuweereza bw'atyo
n'agenda mu ddwaliro lyaffe lyemmanyi wano ekkulu erya Mulago gye yazaalibwa 1955. Ssaabasajja yakulanga abaana abalala, yakuzibwa mu nkuzibwa ey'amaana abalala abatali banjawulo. Ekyo kyayagalwa nnyo taata we kubanga yamanya nti agenda kukola mu bantu banjawulo, amini mu bantu ba bulijjo, era bw'atyo n'amutendekanga omuntu wa bulijjo. N'abeera memba wa executive committee ey'ekibiina ekyamaanyi nnyo ekimanyiddwa mu South Africa. Kibiina ki? Ekya African National Congress, ANC, ekyalikulemberwanga omukulu Mandela, gwe tumanyi nti yaggalirwa emyaka egiwera 20 n'oluvannyuma era n'afuuka president. Mu maanyi n'obumalirivu Ssaabataka ge yalina kuba okubeera mu kibiina kya African National Congress tokiyita kitono, yeegatta ku lutalo olw'ekiyeekera olwa 1986 olwali lukulemberwa omukulembeze tumanyi obulungi pulezidenti kati aliko Yoweri Museveni. Okujja kwe mu Uganda yayitira Rwanda, n'agwa e Katuna, n'asala n'atuukako ekirembe, n'ayita Fort Portal, Emitiana, n'agenda paka gye tuyita Luweero Triangle. Yayanjulwa eri akakiiko akakulembeze aka National Resistance Movement, yayanjulwayo owekitiibwa John Nagenda eyali omuwe w'amagezi wa President Museveni. Mu kuddayo yayitako e Masaka era eyo yasinkana President Museveni, naye obukuumi bwe nga bannaffe abeebase tubazuukusiza, obukuumi bwe bwakwasibwa owekitiibwa Amanya Mushega, ndowooza yaliko Minister wa Education, kubanga tumujjukidde obulungi mu gavumenti ya NRM. Bw'atyo n'addayo mu Bungereza 1988. Tujjukira nti NRM obuyinza yabutwala 86, yakomawo era awo abataka balwana bwezizingirire olaba nga obwakabaka bugira ki nga buddawo. Bwe butyo Julaayi wa 1993 Ssaabasajja n'atuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe nga bwe mulabawo. Oluvannyuma era lw'okulaya era okwolwo engoma yaziddamu n'azikuba, engoma tugiyita mujaguzo, yaddamu n'agikuba. Tubulamu emirundi mingi ku mikolo gyavaayo okweraga eri Obuganda, engoma eyo gyasooka okulamusa, okugikuba kwayo kuyitibwa kulamusibwa. Zino endala zetukuba eri balamusa namusi, engoma yange eyamujaguzo. Bwe butyo obwakabaka ne buddawo oluvannyuma lw'emyaka egiwerera ddala 27. Kyendowooza nti kya muwendo nnyo gye tuli. Waliwo ndowooza aba bakasimba be batuuma erinnya eryo eryakasiita bwe yakuba olubiri nga kyali mu ggombola eyitibwa Kiyimba. N'amannya ago ndowooza tugawulira nga bagatuuma. Amanyi amanya ga Buganda agasinga ga bifo, ga nsozi, ga ngero.
kale nno bw'aba ali eyo abaana ab'amasomero bano nga bawintaland bamuyimbiramu nnyo kubanga yasanyukiranga nnyo okulaba abaana nga bamusanyusa. Mwalimu essomero eryo nga liri mu kitundu ekyo lyayitibwanga Kabuubwe. Kaki? Kabuubwe primary school. Bamuyimbira bulungi nnyo ne musanyusa, era yatuma omwami ow'essaza yali akulira essaza eryo agenda asabire mutabani we Muwenda Mutebi Mulangira ekifo asome mu masomero eryo. Ekifo kyafunibwa era Muwenda Mutebi yatwalibwa ew'omwami eyali akulira Omuluka nga omukyala nasimbwa ku mulabye wano yayitibwanga Kaweesi, n'asula eyo nga gy'ava okugenda okusoma. Ssaabasajja yagamba omwami ow'essaza ategeeze omukulu w'essomero nti omwana oyo ayinza ateekwa kumuyisa ng'omwana owaki owa bulijjo so si omuntu ow'enjawulo. Era Ssaabasajja kati Kabaka yatambuzanga bigere nga n'engatto temuli okugenda okusoma. Eyo n'amalayo omwaka gumu, bw'avaayo n'aleetebwa, lwali mwaka gwa 1962 n'aleetebwa e Buddo, ekiyita King's College Buddo. Kyokka era bamwongerako omuzungu eyali ng'asula e Lubowa yayitibwanga Mark amusomese oluzungu. Bw'ati Ssaabasajja Kabaka aliwo kati 1962 n'atwalibwa e Bungereza. Abaali e Bungereza mu 1966 Obote eyali Prime Minister wa Uganda n'ajjako Sir Edward Mutesa yali President wa Uganda, era gwe tumanyi nga President wa Uganda eyasooka. Bw'atyo President wa Uganda ebiseera ebyo Sir Edward Mutesa n'asengukira e Bungereza. Baali e Bungereza 1969 twali tuli kuno ne batumikira Ssaabasajja Kabaka Sir Edward Mutesa afudde. Ebiseera ebyo yalina Katikkiro Joshua Mayanja Nkangi. Katikkiro baasala amagezi n'omukulu Sebanaakitta n'atwala akabugo e Bungereza. Bw'atyo Omulangira Muwenda Mutebi n'abikka ku njole ya Ssaabasajja. Obuganda Omulangira n'alya obwakabaka. Kabaka bw'akissa omukono oba yetafa bufi oba bw'abula, Omulangira abikka akabugo ku njole. Ako ke kabonero akasooka tekwolidde obwakabaka. 1971 Idi Amin ate naye yeekyukira Obote n'amuggyako, era mangu nnyo Idi Amin yata abasibira ebyobufuzi, ate era n'akomyawo enjole ya Ssaabasajja Sir Edward Mutesa.
bagikomyawo. Omulangira yali alina okugirako era yabika akabugo ebweru w'amasiro kuba yetabeera mu kuziika. Alwanye ennyo ku bulamu bw'omuntu. Juzi twamuwulira ng'akunze Obuganda okuwaayo omusaayi era ne tuwaayo omusaayi ogwamenyawo rekodi mu nsi yonna. Ekintu ekigwana engalo ez'amaanyi ennyo. Mabegakaawo emisinde gyali kikulukuto kulwanirira abakyala. Wabaawo ate ekyokufiira mu ssanya nakyo naye kirwanako. Ne wabeerawo Nalubiri era ennaku zino ndowooza wano mwamaze okugemuwa abasinga obungi omusujja gwa Nalubiri gwa yellow fever. Naye Nalubiri be baana abo ababeera n'embeera gituyita eya sickle cells. Bakula tebakula, bagejja tebagejja, embeera efaananako bwetyo. Waliwo nga mukulu bungi bwamaze okutunnyonnyola wano ebyakawuka ka siriimu fenna ketumanyi. Mwaka oguwedde ekimu kye twaliko n'omwaka guno kubanga Ssaabasajja alaba akantu kakyagira ki ate nga twagala kalwanyisa 2-3 nga kagizeeki kaweddeyo. N'olwekyo njagala okwebaza Ssaabasajja olw'enteekateeka zonna zayiseemu era zatulaze zatukulembeddemu emyaka gino gyonna 69. Yandigwanye engalo ez'amaanyi. Mukyala wa Muteesa naye muganda we Saara Nalule yazaala Muteesa, bombi baali bava wamu. Kati namba 6 Rwanda Senkuma bwe bazaala Badusira. Namba 7 Yino Victoria Saala Nalwanga. Ogenda ne ku 8 ewa Kabaka Mwanga nayo n'osangayo abakyala Abisaaji abazaala Dawudichwa. Otyo tebo bwegira ki bwetambula. Nnaku zino abatunula ennyo balaba omulangira omu atandise okutambula n'ani ne Ssaabasajja ne ku mikolo n'agira ki n'alabika. Eyo si nkola mpya. Ssaabasajja Kabaka agiyigira ku taata we Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri. Mu biseera ebyo nga bwe nabanyonnyodde nti omuntu ow'enjawulo era abaako ebyenjawulo ebibeerawo. Omwaka ogwo oluvannyuma lw'emyezi 7 Ssekabaka Edward Muteesa yava mu buwaŋŋanguse n'akomawo omwaka gwa 1955 mwezi ogw'Ekkumi. Nnaku z'omwezi nduze zaali 7. Era bwe yakomawo n'agenda mu maaso n'emirimu. Bwatyo waliwo amasaza Weekula, Buyaga, Bugangazi
yagenda n'akuba embuga. Amasaza ago Buyaga ne Bugangazi gaali gaweereddwa Buganda. Abazungu nga bagawadde Buganda olw'ebyo bye baalaba nti byali bikoleddwa Buganda nga basanyusizza. Naye bannaffe ne bagamba nedda ffe tuli b'e Bunyoro. Kyokka Ssaabasajja yali akubye olubiri lwewa mu masaza ago. Muzadde mufumbo musajja mukozi abali wano basinga obulungi muli bato bange ebalakondeyo katono nnyo olw'obudde bwe tulina obutono ekina bituleetaano okubeera wano si nsobi era Ssaabasajja Kabaka bw'alengera ddala ye maaso mangi kamange nasindikibwa mu lunaku lwajjo mwefaasoleyo ngalaga institute eyinza okuba teyeetegese nantuusa mu kifo kino nayamba bushote nekola nemugamba ejja kukola nandaga ekyoto neŋamba ate bano bwe bateekete. Mutukoze obulungi obutagambika era ne tusaba obulungi obwo mutukoze olwaleero bugendere nga ddala mu maaso era naffe ne kituwa ekitiibwa eky'amaanyi okuba nti omukolo omulungi bwe guti gukoleddwa mu kitundu kye tukulembera. Bannange tubeebaza abayizi bangoba za mbogo nammwe abalala mwenna abatali mu kibiina ekyo saba mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi mukoze omuntu gwatene. Ebisomeseddwa byonna mubiwulidde. Bannange nsaba abavubuka abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mwekuume akawuka ka mukenenya nga Ssaabasajja bwatukubiriza era nga bwe mulaba bwalwana ennyo titugenda okutuuka 23 nga tetukyalina bulwadde obwo mu Uganda. Emyaka abamu gye mulimu yakubeera n'abaagalwa naye bw'oba osazeewo okubeera n'omwagalwawo mwetegereze mugende mwekebeze musooke mwemanye buli omu ategeere munne. Bwe tujja okusobola okwekuuma Oluganda tujja kusobola okutwala mu maaso nga tuli balamu naye tetujja kutwala mu maaso nga tuli balwadde. N'olwekyo mbasaba mwekuume. Emyaka 42 nga tutambula naki naye tugamba nti mu myaka 6 egisigaddeyo kateekeddwa okubeera nga luki nga lufumo. Abaye mumanyi abantu bameka abalina akawuka ka siriimu mu Uganda etwogera olunaku lwaleero wangi temumalaamu maanyi temumanyi olwaleero etwogerera mu ggwanga 1.5 million be bantu bameka abo miliyoni 1.4 egy'abantu girina akawuka kaki kasiriimu. Naye tuli kaweefube w'okulaba nti mu myaka 6 okuva olwaleero kabeera luki lufumo. Mu kubeera olufumo abaami ffe tugenda okubeera kuki ku mwanjo. Naye bw'otunuulira abalina akawuka ka siriimu omu ku buli 4 abakalina abeera muki ebintu bino temubimanyi. The ratio is 1 to 4. Omu ku buli bantu 4 abalina akawuka ka siriimu abeera muki musajja. Kyeza abakyala babeera bameka 4. Kiki ekitegeeza gwali wano oyigamu ki